Fake media. Aliko nkulamusizaako nnyo webale kubeera nga ate oyagala nnyo Fake Media ene programu yaffe The Earthquake Obunkenke tukutuusaako ensonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga wamu ne ensi yonna okutwaliza awamu abingi ebadde mu wiiki eno emabegako wiiki yennyini gye tuli mu kuba emabega mubadde okulonda kw'eggwanga lya Kenya era nga amaanyi buli omu era abadde agasuubira mu William Ruto wamu ne Raila Odinga era nga bangi we babadde balina essuubi lyabwe era ne Kenya essuubi lyonna we badde baliraba nga ebintu byonna we bigenda mu maaso naye nga bingi bikyatambula wano mu ggwanga lyattu Uganda. Minisita w'ebyensimbi omwami Matia Kasajja yagambye nti ekyamazima Uganda tekyalina ennusu wadde neeki kasatwa Uganda tekyalina ati sente ate zirudda wanga bonna bazibbi zonna bazibbi segeza Matia Kasajja sente ebisobolo zireetawo ebiri naye sente z'abannakyemalira balina kubba fe batwawulizaako bwawuliza nti kati nzibye emitwalo kamba weeka ataano ogende nezo naye ekyo kyoleka byetuze tubagamba bongeza omuwendo gw'abaminisita bongeza omuwendo gw'aba MP bongeza omuwendo gw'abakansala bongeza omuwendo ku buli kafo bw'otunuulya ba RDC ba RPC ba DISO bapiso abatalina makulu yaddi kikwewuunyisa obutimbe n'obutimbe bibawo abantu abo abatalina kye bakolera nsi. Minisita w'ebyensimbi n'avaayo n'agamba tewakyali ssente pulezidenti n'asigala ng'akyali mu buyinza ng'aganye n'olonda gavana wa Bank of Uganda. Endooza kiri mu nteekateeka ate enteekateeka eruwa eggwanga lifa aba basajja bonna bakadde ne bafa leero bibalidde bibazibu bibamala bali mu kwonoona nsi yaffe. Tunabagenda Kenya nakubuuzaako atulaba Matia Kasajja honorable y'omu yavaayo n'agamba nti economy kati eri oba okyamujjukira ati wavaayo n'agamba nti ekyamazima tewakyali wadde ennusu na Uganda ategeere ki weewaawo moderator ekyo kyongera okulaga nti lwakuba bannaffe abamu bwe twogera ku bintu nebagamba nti tuvoola naye level of unseriousness eri mu baminisita Mwai Museveni bwe yalonda nowanda yabayita bavubi naye eba eri wala bokera ku makya nga gwe Minister of Finance okulira ministry enamba enkizo bwete mu ggwanga novaayo n'otugamba ng'oguiding omukulembeze w'eggwanga nti Uganda etuuse mu ssa ery'okwesiima middle income status naye nga ate mu mbeera y'emu tewayise yadde omwezi of course World Bank n'ebirabishinga naye ate minisita y'omu n'okomawo n'otulaga nti ekyamazima ate kakati wali yadde ennusu erunning eggwanga olaba double standards ezo. Kyongera okulaga wakati mu wiiki wano minisita omu ali ku Karamoja Affairs bamuyita mukyala Agnes Nandutu yali munamawulire nga ggwe naye yavaayo n'agamba mu kakiiko ka Parliament nti bakaweereza biliyoni ameka 2 okuyambako abantu e Karamoja ne basigala nga era bakyayagala ng'enjala ekyaluma abantu kakati ate enkera waalwo minisita mu ofisi ya Prime Minister akulira ebibamba Ministry for Disaster Preparedness ebigwa bitalaze n'ebibamba Mwami Hilary Onek n'avaayo n'agamba nti Ministry of Finance tetuwangayo wadde nusu wage emu bweti kyokka nga bo bonna baminisita bali mu gavumenti eya Mwai Museveni. So ekisookera ddala nze sikikkiriza nti tetulina sente zitulaninga ng'eggwanga weziri. However our priority ng'eggwanga sente zaffe zigenda mu bye zitalina kukola. Enakuwa example emu yokka tuli mu mbeera ya kunyigirizibwa ng'eggwanga mu bintu by'emafuta mangi nnyo naye bw'oba oli ku internet osobola okulaba Mwai Museveni yabadde ayita awo ku Entebbe Road nga bava kwogeramu newe Somalia nembala emmotoka Mwai Museveni zakozesa fleet eyiye nga ye president nga zikona mmotoka 27 ate ng'ali mu ggwanga 27 cars naye nga amafuta ga bbeeyi
Chovola nti mu Uganda muno president wabanga akyakosa billion 1.7 every day. Na budget ye yakawumbika muno obukadde 7. Osuubira kizina kuggwawo kubanga ate ye muggwanika buli ketusolozaawo kagenda mu 7 buli ketusolozaawo ne kagende ko buli ketusolozaawo ne kagenda mu baladisi buli ketusolozaawo ne kagula opposition. Neyanza omaye waliwo interview n'abadde ndaba nga omwami omwagamba nti yafunako omukisa okuyoola kasasiro mu State House. Yena agamba nti okumanya bali abasajja beeyagala tiyabuuza omukuumi nti waneno sente mmeka ezikozesebwa. Namugamba oyagala omanya sente ezikozesebwa wano embwa ekozesa miliyoni 1 olunaku. Musomesa sebo Uganda tetulina sente, Minisita Kasayija bwagamba. Naye ate mu omwaka ogujja yabadde mwami Otafiire omwaka ogujja mu John. Ennanga muntu zigenda tandika okukola ky'abantu bagenda tandika okuregistaringa kitegeeza sente weeziri ez'ennanga muntu. Lwaki Uganda terina sente? No, kakati okuyamba atuwuliriza n'atulaba ekyo tujja kiyita misinformation. Ate information yes, misinformation ntegeeza wabeerawo information ejja nga avunaanyizibwa ku byensimbi mu ggwanga lyonna. Automatically buli information ebeera ekolebwa erina okubeera nga bagirambuludde bulungi. Kati bwajja n'agamba nti tewali ssente, ffe tuba tukiranga misinformation olw'ensonga tekyalambuluddwa naddala omuntu wa wansi okitegera. Ate ensonga lwaki tukyogerako nnyo kati byebimu ku byowa bano abavuganya abawabula gavumenti okuzimbirako okwagala okunafuya structure president waffe gye yateekawo mu ggwanga. Naye n'omwana omuto aba akiraba eggwanga lirina ssente. Tetwagala kweraliikiriza munnayuganda nti ssente teziriiwo. Programs nyingi nnyo gavumenti yaffe zeetaddewo era nga zeetaaga ssente. Okugeza tukyetaaga okwongera okuzimba enguudo, tukyetaaga okwongera okusosowaza projects ezivaamu ssente n'abantu baffe okubeera nga basitula ku nfuna yaabwe. Kati minisita waba yavuddeyo n'ayogera ekyo nti ssente tewali, that is misinformation. Oba akuze No, that is misinformation. Sente zo weziri era munnayuganda tusaba kati go kakasota nti weziri nga yagamba teziri. No, yes, bwe kibanga tekyalambuluddwa kubanga yaba alina ovaayo nga minisita n'alambulula ki kyabeesinzeko gamba nti sente teziriiwo. Kiba kinene nnyo okusingako mu kukyogera obwogezi nti sente teziriiwo. Osanga eziriwo ye projectinga n'alaba nti esobola ku capturinga projects zonna gavumenti zeetadde mu nkola naye nga zo ssente weeziri. Munnayuganda teweeraliikirira tubeere bagumu, programs zonna akutte enkasi tumwesiga. Neyanzege information zo nnyingi naye tetunabuuza abantu muzikola haja kutunomnya Mushafik Lwanga nze akubuuzaako ne Tamale Henry wamu ne Hassan Musa ne Musa Mutowe bali ku kamera okulanga ekifaananyi kikutuukako. Kasatwa wandisebo nsaba ombuuliza kwakulaba banyabo ne basebo abatulaba n'abatuuliriza mbalamusizaako buli mu kiti kye nga bulijjo twaha mbakulisaayo mu wiiki nga beetambula enesemberedde okuggwako ate era nemuziramu ne mbakulisaayo mu wiikendi mu puroguramu esembyeyo gye twali wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okugezaako okusaba Mukama Katonda okutukuumira obulamu nga tukyali balamu ffe baani ng'ab'omuwendo ab'ebitiibwa bangi bagenze. Yagezezaako bugeza sijja gamba nti be balina obuyinza bagezaako bugezi okusaba Mukama Katonda. Neyanza nnyo neyanzeege kansala kuze mu seconds asatu nsaba ombuulize kwakulaba. Neyanza mukama wange omukisa guno atera okuddamu okunkyazaako Fik Media nga bulijjo nze njagala kwebaza Katonda akyatuwaddeyo omukisa okubanga tukyali balamu. Nsaba nyongere ku ddoboozi era nsaba twongere okumutendereza kubanga atuwadde obuyinza buno okubanga tukyali balamu, si maanyi gaffe ate si magezi gaffe. Olwekyo nsaba abawuliriza era njagaliza ne bannange bano okuteesa okulungi. Amina. Neyanza nnyo neyanzeege musomesa nsaba ombuulize kwakulaba. Andaba era mpuliriza
Kiseera kirungi nnyo nate nti era tulabiseeko omutimbagano guno omunene nnyo Fic Media okwongera okuggusa ensonga naddala ensonga ezibagasa nga bannayuganda naddala ku luuyi olwa gavumenti. Tumwebaze Richard lyerinnya lyange omusajja abyanjigiriza tuliko mu holiday naye nga program sigala zitambula kuba tukyagezaako okulaba nga tu meetinga families okubakubiriza abaana balabirira obulungi okutambula kungi bano badde eno bano badde eri abazadde tubasaba abaana mu ngero bateekako care ey'amaanyi ennyo paka ate lwe tunaddayo 29 amasomero gaddemu ate tuddemu tukwajje bingi ebigenze maaso era tubasaba tugenda bateeseza bulungi mwebale twagala mwebale kulonda neyanzanyo neyanzege atusoke tubeere ate tufune ekyombo kitutwale mu ggwanga lya Kenya natwagala kuba tulaba ebibadde Kenya okulonda kubaddeyo bannabyabufuzi ab'enjawulo babaddeyo ddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti sinalabayo ko kuba ludda aba gavumenti abaliyo olinayo gomanyi ese omu kuba akaba Museveni n'akyemali ali bute nze njogera nsaba nnyo ali butereevu agenti mulamba wa Ruto nsaba nnyo ompe nga bwe nnakuwa nti Honorable Kyagulanyi gyali Dr. Kanokiza Besigye gyali Honorable Ssemujunganda gyali Mwami Lewis Rubongoya gyali Mukyala Saida Madada gyali n'abalala nsaba bwotyo bw'obompa oleme kumpa nti kundi wano sinnakuwaako nti nze kuba enkusomedde siina wenkuwadde ndowooza soogedde waliwo gw'omanya aliyo muyina lwakuba nti ng'omuntu erinnya lidduse mu bwongo naye nga benabadde mpuliriza omukutu ogumu yatunyonyodde bulungi n'ebitondo n'abinyonyola byali mu kukolako nga neyanzanye so tukkirize nti opposition egenze mu ggwanga lya Kenya bagenze kuyiga ogamba bana bannayuganda tuli ku bannayuganda oba bannayuganda ekyamazima Mwami Museveni tayinza kubeerayo na representative lwaki Mwami Museveni tabeera wantu wali mazima na bwenkanya Kenya gye buli yegali mazima n'obwenkanya agali e Kenya n'akalulu akali amanyi waliwo enjawulo wakati w'akalulu election ne kye bayita free and fair election so Mwami Museveni tayinza kusindika muntu mu kalulu akali free and fair kubanga yo si ddiini eyo Makama yavuddeyo n'agamba nga tunagenda ku mulamwa gwa leero nti talabangako kalulu kalina mazima na bwenkanya kalulu kalungi nga kalulu kabeera Uganda ddala akabbira 20 yavuddeyo n'agamba nti Kenya erina okutuyigirako lwa nsonga n'eyali awakanyiza ebyava mu kulonda bwe yagenda mu kooti ate ye omusango n'abulabira ddala bwe tuba tutandikira ate twagala kumanya Uganda biki bye tuba tuyigira mu Kenya oba kiki ekireme katusooke n'ebye tuba tuyigira mu kalulu ke Kenya then tujja kuwunzika na biki ebibaddeyo muntu byatunaga wano Kenya ebuzeemu kuba nange mbiraba bingi ebirungi Uganda byeba eyigira mu kalulu ke Kenya kansatwa ndina neyanze era kanzidemu balamuse banyabo ne baseba batulaba n'abatuuliriza nga bulijjo twaha Uganda byeyina okuyigira mu Kenya ekisooka buli muntu yenna ng'oli munna Uganda olina osooka okukkiriza nti Uganda nnene okusinga gwe omuntu ekyo bannakenya bakikkiriza basoosowaza Kenya ekyo kimu ku birungi kye balina ekyokubiri abali mu bukulembeze oba mu bifo eby'obukulembeze bakkiriza nti amateeka kya muwendo gawa ekitiibwa ekyokusatu bakkiriza nti buli kitongole kivunaanyizibwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwakyo era buli kitongole kyetengeredde poliisi yetengeredde amagye geetengeredde akakiiko k'ebyokulonda keetengeredde n'ebitongole ebirala bannamawulire ate Kenya bo baayitiridde beetengeredde buli mukutu gw'amawulire gukola ekyo kye gugwanidde okukola nga tewali agulinnyeko ne intaneti kweri Facebook kweri na buli kimu Kenya naye kikwewunyisa bali mu kalulu era senga oli akubuuza nti Kenya eri mu Afirika oba towubiddwa okumuddamu nti teri mu Afirika
kubanga abakulembeze ba Africa neeyisa gye beeyisaamu ffe wane waffe we tutudde ne bw'oyogera bwogeze nti enkya ngenda kwesimbawo bakukwata. Toyinamu kino nti ekyo weekiri kuba incumbent taliimu. Nyinamu ekigamba nti baaseetinga enkola baawaayo obudde obulamu n'ebyobugagga byabwe ne baseetinga enkola mu 2007 beneebeera. Akalulu akawedde incumbent yalimu ebyavaamu mwalimu okwemulugunya kwali kungi kituufu kuno taliimu. Olowooza si kye kireetedde akalulu kano tambula bulungi? Si kye kireetedde. Ekireetedde kuwa kitiibwa mateeka na kuwa kitiibwa bitongole kwetengerera. Kubanga ekyamazima ffenna tukimanyi nti Uhuru Kenyatta tavuganyiza naye alina gwawagira ng'omuntu. Kuba ddembe lye okubaako gwawagira. Era n'okulonda yalonze. Era yabadde asobola okugamba nti oba oyagala oba toyagala yalangirira. Naye obuyinza obutabulina. Y'ensonga lwaki olaba buli kitongole oba kya poliisi tekisobola kuba muntu tiyagasa z'okulonda. Tisobola kuba taje. Amagye toyina wogalabyeko mu Kenya nti gagumbulula abali mu kuba campaign. Anti luli bakikola lwakuba twali mu COVID. Baani akalulu akawedde ku Lwokuna nga beenaaremu bokka era bebbi n'okwekuba ne beekuba. Oyagala kuŋŋamba nti akalulu akaali ewannakwedde kaali mu COVID. Akalulu we basalidde enjiji za Honorable Adeke kabadde mu COVID. Omubbi mwana wattu bajja okubba nga ze n'ekyambi oba kisala oba tekisala tafaayo kimuwendo gwa ssente kigwa bba. Asobola okutemako omutwe n'agulekaawo ng'akuse n'obwana bwo bwonna n'abukozesa kimuyita okuleepinga. N'akubba obusente bw'oyina bwonna n'abutwala. Ab'enzikirizeemu batugamba nti sitaani yajja okubba oba sitaani yajja okunyaga okutta n'okuzikiriza. Mu nsi za Afirika mulimu ensi njigezezeewa yawa ye Congo ye Libya ng'omukulembeze waayo ageregeranyizibwa ku sitaani. Libya omukulembeze bamugeraganya ate ku sitaani. Nanti yajja okutta okunyaga n'okuzikiriza. Talina kirungi kyazimbye ensi ye. Era mwe bannayuganda abali abakyatudde omukulembeze w'e Libya mumutunuulire. Bwe muba nga mulaba abayisa bulungi tewali mutawaana naye nga Kenya yasetinga enkola gyeri mu kwenyumirizaamu. Mbadde ngoberera amawulire g'e Kenya oba emikutu gy'amawulire. Buli mukutu gulipootinga okusinziira ku bululu bw'akakuŋŋaanya. Era teriyo akulembera kumala ssaawa 2. Raila Odinga agira n'akulembera, Samoei Ruto n'ajja n'akulembera. Naye bonna bakulemberera mu butundutundu. Balina ebitundu 49 n'obuwuzi obuyitamu. Ebitundu 5 n'obuwuzi obuyitamu. Be batwe batambula. Tewaliwo yalese munne ebitundu yadde ebisatu. Era nze bwe mba neetegereza bulungi sijja gamba kukoppa naye kyakuyiga ky'amaanyi ate si ku bakulembeze baawa kuffe bannansi abateegomba bwa RDC, abateegomba bwa DISO, abateegomba bwa MP, abateegomba bwa kansala, abateegomba bwa president okusitukiramu okubaako kitukola ku lw'ensi yaffe. Bajjajjaffe baawaayo obudde oba omutango okutukuumira Uganda ne tugisangawo. Kati tugwana okuwaayo omutango abaana baffe n'abazzukulu basange Uganda ennungi. Kye tulina okukola ki? Kwegatta, tulumbe, twetaase. Kuba Kenya yakikola 2007. Neyanzike kansala twa obudde bunziruseeko ngenda kubanga nkomawo kansala Kwizera. Kenya Chebukati yavuddeyo n'abiranga n'agamba nti wemulondedde wennyini akalulu akabalibwawo ffe tubala nti kyekyo ekyenkomeredde. Wano mu ggwanga Uganda tulinayo ekigamba nti ebyo bye muwulidde si byankomeredde, ebyenkomeredde bigenda kuva mu kakiiko k'ebyokulonda. Ekintu ekyo kyanjawulo ki? Kati ekyo nnyini kikulaga nti bannansi basobola okulonda. Basalawo gwe basazeewo. Bamusalawo
mwami yabakama yena alangira kubanga obuyinza obwenkomeredde yakola ki yababulina naye njagala kubuulira nti enjawulo weeri nene mu kulonda kw'e Kenya kuno n'okwewaffe wano e Uganda kubanga fe mu kulonda okuwedde mu 2021 tetwalinawo kulonda nzinga nagenda n'ensuula akalulu anti mpuliriza akalulu ko tekakola okusuula akalulu tekakola omanyi gwe nakawa njagala kugamba kino kale akalulu kabannayuganda tekakola kankikyusemu bwekyo ensonga nyangu nnyo eri very clear mu luzungu waliwo kye bayita what is an election katutandikiraawo okulonda kyeki okulonda kwe kuvaayo kw'abannansi ne bakola kye bayita mu luzungu bakiyita their constitutional right ddembe liri kuweebwa ssemateeka okusalawo mu kulembeza ekyalina okukola ki okukulembera process eyo yonna yonna ne bagenda maaso opposition ega nti erina kubeera free and fair tuli fenna mu kubeera free and fair kitegeeza buli yeesimbyewo alina okwewandiisa ne bamunominatinga n'akuba campaign abantu ne bamulonda n'awangula ne bamulayiza period kye bayita akawulo okubeera free and fair kati njagala kubuuzayo ekibuuzo gw'oli moderator nekkiriza nkubuuza ebibuuzo nga bibiri ekisooka bwe twali tuva mwami Kyagulanyi bwe yali ava okwewandiisa bamukwata poliisi bamukuba n'abantu be oba tebaamukuba bamukuba mwami Amulyati Oboyi bwe yali agenda okwewandiisa mu kawulo akafa akawedde akuba president yagendera mu ngato teyagendera mu ngato bamukuba tebaamukuba ngato bazimwambula bwabuzi yagendera mu ngato bwe tuvaayo ne tudda mu campaign ezo zonna nkuwa differences kubanga ne Kenya bagenze ne beewandiisa anti kati nga ninga olaba ne Kenya bwe twagobudde siina njagulakula nga wagambye wadde otandika wagambye nti okuvuganya kuli wakati w'ameka babiri kati ze nkuwadde eno kati mwami Raila Odinga yakola campaign throughout Kenya peacefully nga tewali yadde kanista ya teargas egi eyo nevaawo wano mwami Kyagulanyi ne mwami Amulyati bazikola tebazikola teargas yaliwo teyaliwo bwe tuvaayo tugenda tujja kutuukawo omanyi abantu bwe tuba twogera nga tuli ku bintu ebiyamba eggwanga tulina okubeera nga tuli realistic nzija bwe tutuuka ne tuva mu kalulu tuli fenna kubanga akalulu ako ekabeera nga bola mwami Kyagulanyi we yasituse wano n'abantu abalala bamwami Ssemujunganda Bajakaya Kikwete bafuma president of Tanzania ne bagenda e Kenya betegereza bano we batuuka ano mwami Museveni bawa ripoti ki mu kalulu akafa akawedde ebibiina ebirondoola okulonda Sedu chapter 4 abantu babishatinga down Nicholas Opire ejjukira abatunulira okulonda naye ebyo banaffe bano tebasobola kubijjukira tebamanyi nabimanyi bagamba nti akaunti yaliko sente empitirivu okumukwata so what Museveni atulaga akaunti atulaga n'embalirira yazo ategedde kakati bw'oba ne Sedu kati katukale tuganye chapter 4 yalinako sente ne Sedu zaaliko government negenda ahead negamba nti omukago ogututaba ogutuwa sente ez'okulaninga ebyofuzi DGF nago tugugaddewo tuli fenna e Kenya guli wano sawa zino oli Uganda naye ofuna ekiri e Kenya live and sound nga kiri clear kubanga waliwo internet TV ziweereza tuli fenna ebyo bye tukugamba nti e Kenya waliyo akalulu mwana wattu kaawukana naye kaffe kubanga nkuwadde comparison nga nkulaga n'ekyali eno ewaffe okuva mwami Kyagulanyi we yeewandiisa mu November nga 2 nominations lwe zaaliwo ez'abakandidate bonna wano mu Uganda wafa abantu botamanyi namweno nga ne Rapapa ekyamaanyi ekyakola ekyasinga okutta abantu bafa 58 mu kwekalakasa nga bamukuteruuka nga commando unit number eyave Somalia n'omugenzi Rokechi be batta banna Uganda kuwoda za Maimuhozi nkirinako bwino bansibe genda maaso bansibe nze nja kuleeta bino mu kooti okiraba kati byonna byonna twagala okulagalira kwapu y'ekifaananyi kikuwa ekifaananyi ekituufu n'akawulo akabadde e Kenya abantu bwe bamala okulonda batambula ne baddayo bo ne balinda results kubanga
gwe bakwasiza obuyinza bw'akalulu kali bamwesiga nefe wane waffe we tumala okulonda abalonzi tubakuutira n'obakuutira bane mukuuma obuwanguzi bwammwe kubanga waliwo vampaya ezisigadde wali okubba obuwanguzi bwabwe tolabawo difference buli moderator kale luganye naye naawe nkimanyi bwe bakolaba nti waliwo enjawulo mu kalulu ka Uganda n'akaki kakati ebyo byongera okulaga nti Kenya yo ya exhibitinze high level of democracy ekyamazima etusinzeeko mwana twaha yayogedde n'agamba nti bana Kenya bo Kenya bagira bange ensi eyaabwe gye batalina gye bakola ki naye era nabo tebyava buvyawo mu 2007 mwami Kibaki bamukuba akawulo hands down actually yafuna na 46%. Wachulia Kibaki tiyabba na kalulu tiyagenda na mobile staffing nti nabino bana katubbe tutekemu bamuwanga ula kalulu hands down naye mu Kenya ebiseera ebyo walingayo kye bayita deep state abantu abawulira nti mwami Muzeeyi Kibaki alina okubeera kuba president paka ne bagana kyovolaba Raila Odinga yayingira ekibuga ne yekalakasa n'abantu be ne bamulangira ne beerayiza police yali egenda okubakuba waliwo ab'amagye abagamba nti ayite mubakuba. There was a conflict between the army and the police by then. Abagamba temukuba bali bantu nga nabo bakimanyi ddala omusajja bamuwanga abantu baafa. Yes abantu baafa naye abantu okufa kw'abantu awo kwa sparkinga era ne kuleetera abantu okutegeera nti tewali muntu munene kusinga ggwanga ng'owunzika kati nga mpunzika Bannayuganda balina okumanya nti dembe lyabwe okulonda ate bamala okulonda dembe lyabwe era okakasa nti gwe balonze eddala yali muki mu ntebe tuli fenna bwe bamala okumanya ekyo balina okakasa nti bwe kiba kize otherwise era bye bateekeddwa okukirwanirira bamanya batya nti balonze siyali process nkugambye through the process you can see that this has not been a fair and fair election wanga ne mwami Museveni yennyini bwe yeebaka akimanyi teyawangula nemusomesa ku nsonga ezigenda maaso twalilonze Fake Media. Tukyali kalulu ake Kenya biki Uganda byalina okuba ng'eyigirayo n'ensi endala ezituliraanye na biki ebiganye ne bitugenda okuba nga tuddako naye twagala tusooke biki ebiri mu kalulu kano bye tulina okuba nga ate tuyiga musomesa ndi naawe neyanziza nnyo modulator so kati ensonga kansoka nkubuuza ekibuuzo akalulu ka 2021 kyakajjukira nakabaddewo Kenya olunaku lwokuna lwali lwakubiri ku bwombi kalwakoga nti kano kaali kanjawulo kano kaali kalungi nnyo okusinga no kakati nsabadde mu kibuuzo tutunuulidde kano akagenda mu maaso naye ndooza nsaba onziremu ansanja jiwa oluvannyuma lw'ennaku 7 okusinziira e Kenya nga kimaze okuggwa then nkole comparison yange kakati tuli Kenya yes modulator nsabiddwa era abateesa bannange newankubadde bo bali ku luuyi luli defiant naye mu mbeera yonna ebirungi tebibula bwe tuba tutunuulidde akalulu konna akaba kagenze njagala nnyo Uganda tuyiga ki okusinziira ku ndowooza yange kino nja kyogera nga nesigamye ku ndowooza yange kubanga bwe tugamba nti Uganda tuyiga ki oba oliawo twandigambye mu kalulu kano n'entegeka yaako olw'ensonga ffe twasukka mu nsiike nga tulonda pulezidenti waffe n'abalala bonna nze nsobola ate okukyusa olutambi katono nnyo neŋŋamba Kenya yatuyigirako ki lwaki njogera bwentyo okubeera yes bingi ebyogerwa naddala ku sayidi eno ate nga tetubanenya kubanga bo ebintu babiraba mu ngeri ate bo nga gye balaba naye nga ate bo ngekuba gavumenti ate nga si musango olw'ensonga bo amaaso gaabwe kyegalaba omusana mune baaguvaako naye kankole kyoyagala
birungi ki ebiri mu kalulu ke Kenya bwe tutunuulira ebirungi ebiri mu kalulu ke Kenya kubanga se sijja kirireetinga nti Uganda atuwulire budde bwange Kenya yayigira ki mu kalulu kaffe kalulu ka wano kangende mu maaso okuyamba atuwuliriza sijja kyesigamya ku nsonga nti Uganda kikyeyiga mu kalulu ke Kenya oyagala tuwa Kenya kyeyayiga mu kalulu ka wano byali bingi byaliwo kakati ekisooka bingi naye nsabye bina ekisooka Uganda yensi eyasobola ohandoringa embeera yonna yonna eyali ereetebwa bannaffe bano okwagala okucyankalanya n'okutabulatabula eggwanga lyaffe erya Uganda ne wabeera nti ekyo bakola ki gavumenti yakikwasaganya nebeera nti yakitaasa bane bannayuganda munjulira ndowooza ebyakolebwa byali bingi ekisooka enguudo zakumwako ebipiira nga bo baagala kwokya kwonoona buli kimu abakazi babambula olwokuba bali bambadde yelo ne bajjamu t-shirts zaabwe ati fujjo kati tutunuulira nti bannakenya ngaffe kubanga bakutte presidential candidate gwe bawagira eryo liba fujjo that is not the way to go bwe babeera nga balina omuntu gwe bakutte genda mu kooti laga mu mbeera etacyankalanya nsuubira budde bwange munnayuganda ekyo kimu ekyokubiri akalulu kategekebwa era nakola statement ku luli neŋŋamba fenga aba NRM ng'oggyeko ba member of parliament ne president awo twasikuwalingira waggulu nnyo naye eno yonna wansi abantu bababuzaabuza akalulu ne kagenda mu bantu abagwanidde okubeera nga be bakulemberwa kyendiko ssebo kati nekitegeeza nti yes it was the way to go okubuzaabuza abantu ko kwagenda mu maaso era bannaffe bano ne bakola ki ne bayitamu noono munnange ono akaayana ennyo we yayitira ku lugwanyo n'ayitamu okubeera kansala ebyo bibiri ekyokubiri kyo sikitegedde kibadde kirya bulungi ekyokusooka kibadde kigamba nti Kenya yatuyigirako nti abantu bekalakasa ng'okutte presidential candidate waabwe bakuba amasasi obatte anti munne bano bannaffe be babuzaabuza tebali abantu babajjako kakati ekyokusatu akalulu kategekebwa mu mbeera nti twali mu covid naye kasobola kuhandoringibwa katya ekisooka abantu ne babeera nti numbers tezalinnya nnyo era naddala numbers ez'abantu okufuna covid obulwadde obwali obwobulabe nnyo obwatugumbula abantu abangi naye leadership ennamu era entuufu yasobola ohandoringa embeera eyo ne tuyita mu kulonda ne tukumalako successful era n'abaali baleeta effujjo nga bano bannaffe embeera nebeerawo ne tukozesa preventive arrest ekyokuna akalulu kawangulwa abaali balina okuwangula President Yoweri Kaguta Museveni yawangula akalulu ba member of parliament bawangula ne bano bannaffe ne wankubadde bambi babuzaabuza abantu nabo munene bayitira waawo naye era abantu babalaba bamubuzaabuza abantu kati ekyo tukitegedde ebyo Kenya byeyigidde ku Uganda no kyetugamba bwe tutunuulira ebintu Kenya yo bwe yatunulira akalulu ka Uganda akaali kagenda mu maaso of course yali alina okubaako ebintu byeyigira kuba ffe twasooka mu ring omuntu bwe lwasooka mu ring ng'oba bibadde bikondi mubaamu ono alinda ajje abaamu byayigamu mu bana abasoose mu mbeera eyo yonna yonna teeka n'ekizampo singa tubadde tukyali mu covid nti ekibuzo kyange togenda kusobola ki nze nkizeemu bulungi newankubadde bano bakusinziza amaanyi bano abeenoonyeza ebyalo era weegasse nabo ne muteekawo embeera naye munnayuganda ekituufu kyo kiri ffe tetujja kugamba nti ffe tetujja kitunuulira nti akalulu ke Kenya ke kalungi ennyo era ffe nga Uganda tulina bingi bye tulina okuyigiramu nedda ekyo kikyamu
ate balina mundu Kenya balina mundu bwe tuba tutunuulidde Kenya ekisooka tuli mu Uganda mubaamu era traces of insecurity zibaamu eno nsi ndala eno Uganda eri Kenya era bibaayo newankubadde oluusi tebifuluma naye olw'okuba banonooza ne balaba n'ebituufu bo ne babisiiga enziro ne babiraba nti bikyamu kyova bakuba buli kimu naye ekyenavudde ŋŋamba sijja kwekomiitinga kwogera nnyo birungi biri mu kawululu ka Kenya olw'ensonga etteeka ligamba constitution nnaku 7 tukyatambula tetumanyi oba oliawo oba enkya oba luki ekiyinza okukola ki okuddira kye tutasaba naye era ffe kyovolanga Uganda twakoze deployment yaffe bulungi tinewaba waliwo embeera newabeerawo embeera yonna oba eriawo ebeevuddeyo kuba kyali kibaddeyo ate nga mu Uganda tekibeerangayo naye Kenya kyali kibaddeyo kyobula Kenya mu kalulu kaffe yatuteekako nnyo amazira bingi bye yatuyigirako kati essaawa eno ejja genda maaso eyige era ekyayiga katulinde ennaku 7 ziggweeko ffe kye tusabirira bannakenya buli mbeera yonna etambule bulungi diplomat twagikoze ku nsalo wonna wonna just in case tomanya naye ffe tusaba bannakenya kuba kyali kibaddewo amazzi gakulukutira we gaali gakulukutidde kyali kibaddeyo Kenya ekitabanga mu Uganda era ffe twebaza obukulembeze bwa pulezidenti waffe ebyo bibyo gwenga sekretary gavumenti bannaffe abatuuliriza bano twabamanyi beera bajja sigala nga bakuba gavumenti naye fenga abali mu gavumenti era tujja sigala tutegeeza munnauganda ekituufu nga tusaabulula obulimba bano bwe bateekawo Kenya eyize bingi nnyo wano mu Uganda automatically Kenya eyize bingi nnyo fere lina kye tuyigiddeyo mu kalulu konna mbadde nsaba mutasika emu dakika zimpeddeko ezizo naye kankungereyo edge just omanyi bwe kinnewo ekibeerawo ne waba mwana asobola okukola okuva ku ssomero n'omuyigirako nze nunayigira ku muto wange yadda naŋŋamba nti baaba omanyi bw'olya muwogo ojja sumagira nakizuula ndi kirabikituufu muwogo akola ki wadde baatugamba tumulye mu kifo ky'omugaati kakati ekindeeseza ekyo nayigira ku muto wange mpayo bibiri byetegiddemu Kenya modulator ekibuuzo ky'okubeera comfortable mu ngeri kijoba okibuuzizaamu nandisuubidde kyandibadde nti bwe tutunuulira Kenya kyanjawulo ki ekiriwo mu kalulu kano ekitaali mu kaffe awo kyandibadde kiriwo ekisooka incumbent taliimu taliimu mu kalulu abalimu balala n'ekirala modulator opposition bambi obamaliriza bakunga munnauganda yekalakasa ateekewo embeera naye ekyo tekijja kusoboka mu gavumenti yaffe erimu emirembe kakati modulator katono nnyo nga mmaliriza ekisembayo kakati nze kyeŋŋamba bannayuganda tuve ku bano abeenoonyeza ebyabwe ate nno omuze mbadde nsuubira kati ono mukulembeze oli teyayitamu naye bw'aba mukulembeze ng'ate ye mu gavumenti gye yeeyagaliramu wa fayinansi mulamba akwasaganya ensonga kuno sekyo tetugimuwadde buli kimu kyonna kyonna akirina naye bwatu amaliriza akuba gavumenti naye ne banakuba gavumenti ffe abagyogerera weetuli ffe abannyonnyola abantu ebituufu ebiri mu gavumenti yaffe weebiri naye ng'akalulu k'e Kenya bannayuganda ennaku zikyali 7 okubala kukyagenda mu maaso rese etambo eri wakati wa Raila Odinga ne munne Ruto naye ffe tusaba katulinde akalulu kaggwe ffe tusaba emirembe gibeere Kenya kubanga Kenya neighbor waffe ate ffe tuli landlocked kati tusaba mirembe mu Kenya buli kimu kitambule bulungi nga mu Uganda witambula obulungi era batulirako ebintu tosobola kulabayo kiwa NRM kada ngono
ngayogera ntuna kye tuize mu kawolo ke Kenya ebyo ndowooza yo because kati oyagala gambe kino okubeera igenti Kenya internet ebeerako opposition naye bantu babulira ekituufu bannayuganda bano ba opposition bo balowooza kyekisinga okuba obulungi naye ate Kenya kyekyagirako abantu abayitirivu okufa n'okubeera nti twataddewo deployment okulaba nga munauganda abeera safe just in case eyo ye Uganda ekuleddwayo eri Kaguta Museveni visionary leader ogemanyi ga ssente ne pirawo tabuse gamba katumulinde mu party yokubiri atubulire no of course eri ekya internet kyava ku bano abali bateekawo embeera okudestabilizing Uganda era teyali bano abateekawo embeera munnanga ate ebya Uganda bano balina okukula mu byobufuzi problemu eri ku bano be baleeta embeera bano abeefuula problemu bano ndowooza twabadde bukimbi abalondayo naremu naye ng'ate muna ekyewuunyisa bannayuganda bano bayitamu babbanouliriza honorable MPs bataano abava mu Kisoro region nga bawagira wa independent owenaremu ate nga naye wenaremu kyokka nga balesewo fulaga beya nga bagamba tewabaddewo okulonda there was a pointing otegedde bulungi nnyo kati naye naffe twabaddeyo babadde n'ensonga zaabwe babadde n'ensonga mulaka twabaguze Epic Media. Musomesa atonyanyadde bingi Kenya tuyigirako Uganda aganye okukkiriza mwade dakika nyingi n'atumayo obudde bwaffe bwonna obumanyiddeko musajja ali mu kwonoona twateeka akalulu mu biseera yagira ki ku Uganda bulungi abali bakufujjo mukama we yagamba tuli mu mutendera oguli yaddeko tetusobola kulya kyankya tetusobola kulya kyamisana na kyaggulu kati wano wetudda ne sente ze basasula abakozi ba gavumenti kati mwezi mulamba timbawa musaala wano wetudda temanyi nti ogenda kumpa bingi twaga tunuulire ku biki ebibadde mu ggwanga lya Kenya nga tulaba nti tebibadde birungi twalabayo nze ng'omu n'obutambi bwe mbadde ndaba nga ndabayo emmotoka za Uganda waliwo nalabye omukutu ogumu ogw'e Kenya nga gugamba nti baakutte loole ng'erimu bannayuganda basala nga bagenze kulonda ekyo tebakyogedde tugyesiga ekyo tetujja ekisiga tulina n'abali mu makomera betumayinga neyanza twaga tunuulire ku ebyabaddeyo n'ebiki ebiganye mu ggwanga lya Kenya ndowooza nze omu kubatunuulira ne ŋŋamba nti oba omuntu bw'ajjako intaneti ayinza okuba omutuufu effujjo bwe libaawo era tubuulire ngamba nti omuntu bw'ajjako intaneti ayinza okuba omutuufu senga ebiri ekenya kuba amawulire mugamanya mwekka n'okulangira mulangirira mwekka balala nga tebategedde omuntu bw'afa lwaki bamubika ensonga bannayuganda n'obuyivu muyivu naddala abali omuntu bw'afa lwaki bamubika mu mbeera yonna kumanyisa abanganda bavuma olaba abika ne president bateekawo embeera enafuya banafuya kati kwekukwata mukko okutaakiriza abantu bano bavuma ne president ne bamubika what can you do such a thing head of state ne bamubika ensonga eri bweti oli musajja muganda abaganda bagamba akatali kabbe gumba mudiiro kati mulyango what is the fear of switching off internet n'okujjako mobile money z'abantu lwaki musinzira ku mikutu ne muvuma ne mubika ne mukola ki kitegeeza tebalina kyakweka Kenya waliyo obugunjufu bo tebavuma naye muvuma olaba kibaddemu embeera ekisookera ddala nze nyinza okugamba tubuzaabuziddwa olw'emikutu egy'enjawulo nga buli emu ereeta bwino waayo ekyo kiraga transparency emikutu egyo nze nja kunyonyola kola ki egimu gikola okusinziira lwaki kantandikeko kikyosembyeyo ekireese okubeera nga buli mukutu guwa byagwo ekyokulabirako njagala tugereze Kampala bannayuganda gye bamanyi Kampala mu kulonda okuwedde bamemba ba parliament abasinga obungi bannuupu kakali tukigereza awo nti Kampala we batandikidde okubala omulala n'atandikira ewa Kiso
gye yafunye obuwagizi kuba n'emikutu gy'amawulire egyo abagikolako nabo bantu nabo balina obwagazi obuolyawo n'ekirala egimu gy'abanene mu gavumenti naye ekikulu ennyo nti bye girangira bye byalondeddwa ku polling station kubanga omuntu asobola okusoosa amasaza Raila Odinga gaalinamu obuwagizi obungi omulala n'asoosa amasaza Ruto mwalina obuwagizi obuki naye ekibuuzo kiri nti yadde gy'otandikidde we wali obuwagizi bwa Ruto by'olangirira bye bituufu ku nkomerero binaaba byebyo nga byenkanankana kyekibuuzo kyokka tufuna ki iye wane waffe e Uganda tetukkirizibwa yadde okulangirira ebivudde ku polling station woolondera mubala bubazi ne mubiwa abasirikale ba Museveni ne babitwala naye kikwewuunyisa mu Kenya balina kye bayita 34A form 34A balina 34B balina 34C eyo yeya bya mukama weeri e Kenya Chebukati era senga wabeerawo ensobi kikwewuunyisa nti ebigenze ku lupapula babiyingiza mu kompyuta buje bayita constituency nebiweereza ku ssaza essaza nebiweereza waggulu kakati ekirwisizaawo nokuga nti onibyo yabadde yeekwasa nti wiiki simanyi luki olupapula byofunye ku lupapula bw'omala obiyingiza mu kompyuta obiweereza eri omukulu akusingako tugeze owessaza abiweereza waggulu bamala obiweereza alina okukwata olupapula luno lwennyini oluwandiikeko ne peeni kwasayininzi alinnye emmotoka oba ennyonyi agende ku kitebe atwalire mukamaawe beetegereze balabe byaleese ku lupapula byeyayingiza ku kompyuta bikiwa obutonotono bwolabyemu mu kalulu kano byogamba nti bibuzeemu byendabyemu okusala eddiiro ku bawagizi n'abavuganya ku kaseera nga bannansi beeteekerateekera kulonda nalaba muganda wange oba muganda waffe Sonko yasala nga wabula ennaku zaali 6 okulonda kubeerewo era n'akutula ddiiru ne Ruto kyamazima y'omu kuba tabudde okulonda kuno era oba oli awo senga n'okulangira kwaggwa dda naye okusinziira ku Sonko gwe twogerako abasobola omugoberera munnabyabufuzi w'amaanyi n'ebyafaayo bye era by'amaanyi e Kenya yakyusa buli kimu n'okubeera nga Ruto olwaleero agira n'alinnya Raila Odinga nakka Raila Odinga n'alinnya Ruto nakka kivudde ku maanyi ga Sonko be bamala okutula ddiiru ne Ruto yamuwa baminisita 8 okubalonda ng'afuuse pulezidenti nyegwe ebyo bijjawa ndi munnabyabufuzi ndi mukulembeze ngoberera ndina mumalireyo ayagala kuneerabiza kunja ku nsonga n'amuwa okulonda bambasada 4 mawanga ageebweru bambasada oba bakiikirira gavumenti n'amuwa okulonda ba permanent secretary ku masaza wabula ekyo Ruto n'abatalangirirwa ku bwa pulezidenti ku masaza aba alina olonda ba permanent secretary boyinza okuyita abawandiisi abakulu mu ministry oba tugeze omuwandiisi omukulu ku Stewol oba omuwandiisi w'enkalakkalira ku Stewol kakati ekyo kwagala butayagala yakifunye dda kubanga bagavana bangi abayiseewo nga bawagizi ba Ruto aba UDA kakati ekisookera dda nti ebyafaayo bye binene alina sente nyingi ate mu kikuyu ababadde bamuwuliriramu bakkiriza kye yabagamba ekyo nkirabamu okubeera mu mbeera etali nnungi ekisembayo tulabye embeera yadde muganda alina olugero lwayogera naye ndwerabidde obulungi ndwerabidde enjatula gye lwatuka kabukulu takola ki Kenya eyo twalabyeyo honorable abadde MP eyasiiwuusa empisa nkivumirira yasowaganye ne gwavuganya naye najjayo emmundu n'akuba omuyambi bavuganya naye amasasi era babadde bamutwala
okumuziika okumutwala mu ddwaliro bambi naafa tusaasira abafamire ne Kenya yonna okutwaliza awamu naye era Kenya yasigadde ng'eraga amateeka n'ebitongole nti buli kimu kikola honorable oyo poliisi yamuwadde essaawa 24 okwetwala ku poliisi ne ziggwako nga tagenze n'eryoka erisa ebiwandiiko biva ku ntu ekyo kikuwa ekyokuyiga ky'amaanyi oli kye yakoze kibi naye era amateeka gasigadde nga geetengeredde n'ebitongole nga bikulaga nti buli kitongole kiyimiridde naye nga teyabadde atta abantu already kati tumuyite nti abadde MP ali mu kuba bantu masasi yagudde ono gwe yattidde omuyambi bwe yayiseemu era yalanga mu byonna nsaba bannayuganda okukkiriza nti bino ebigambo bye mugamba nti omusajja yatuwa otulo muli mu kotogera baana bamwe n'abazzukulu bammwe Raila Odinga yabbibwa akalulu mu 2007 neyegatta ku bantu abantu ne beegatta ku Raila Odinga okulwanirira obuwanguzi bwe abaffe bemuzze mulonda kye kibeerawo mukozeewo ki okutaasa ensi yammwe neyanzeke kansera kwese biki byetunuulira mu kalulu ke Kenya kano byetugamba nti ekyamazima bibuzeemukko ngera akalulu konna tekasobola kubeera 100 ku 100 naye nze ngenda kusooka kulambulula mu nsonga y'Honorable Twaha gy'aleese waliwo MP oyo yasiwuuse empisa naye ate era mwana wattu nze neeyongedde okwagala oba okulaga level of civility bannakenya gye baliko nti twalabye ku police chief eyabadde mu katundu ako nga batuumu ng'ekyamazima alebalinga mukazi ng'alebalinga okunnyonnyola bannamawulire n'eggwanga lyonna kiki ekyabaddewo naye mwana wattu wano ewaffe omuntu ng'oyo MP twalabako wano mukulu Antony Jeno Lukutana ng'akutte mundu akupye eddala omuntu essasi naye nga police chief enanga omwogezi wa poliisi enanga senior commissioner kati bamuwadde neranga n'omudaala ajjada munnange anti Antony Jeno so ekyo nze nakifunyamu ekyokuyiga yesu tukivumirira kibi abakulembeze okosanga obuyinza obwo walabye obugunjufu poliisi ya Kenya n'abakulu ba poliisi ya Kenya kwe bali nze ekisookera ddala kyengenda okukyenalabye ekibi ekiri mu kawulu ke Kenya nze neyongedde okulaba ekifaananyi ekigazi nti Mwami Museveni ayongedde okulaga nti akyayagala okutabangula amawanga gatwetoolodde wanga simba wakati anti omanyi obuzibu obuliwo obwongo bwaffe tulaba wala nnyo yaso informed ebiri bibadde obuuza ono nti wategedde otya nti oli bajja mumuwa obwa minisita bamunaana kakati ebintu ebyo those are public documents era neddiru zikolebwa mu lwatu bannakenya bebakola kakati Mwami Museveni nga bwolabye nti yakyaliza wano president wa Somalia era mu bwangu nnyo n'akwesti nga n'ateekawo quest Somalia yegatte ku East African Community ebyo notabimanyi yagala ye yasabye tobuzaabuza quest yabaddewo era nga olina kituufu kikyomanyi tuli ku Twitter handle ya mwogezi wa president Mwami Kirunda nga kugamba nti Mwami Museveni ataddeyo quest Somalia yegatte ku ki East African Community kati ne Kenya agenze ayagala okutabangula kalwako naye bannakenya baali bamulabula dda era ebimu ebinalemesa singa Mwami Ruto bamuwangula kalulu enkolagana ye ne Mwami Museveni yagenda okuba nga emulemesezza period ekibi kye nalabye mu Kenya kiri kimu oba bibiri ekisookera ddala nti bannakenya politics waabwe akyazimbiddwa ku musingi ogwa mawanga bakyazanya politics ewa tribal cards nga kiyinza okubeera ekizibu nnyo okuwangula wa president nga toli mu Kikuyu nga toli mu Jaluo kubanga bakalanjini mwe balina the minority race batono okiraba kakati ate ekyokubiri
kyenalaye mu kawulu ka Kenya ke kawulu akakyasinze ndowooza bukyanga kabaawo Kenya ebaawo okubeeramu omusimbi omuyitirivu omudidi gw'essente bano abakulu they did what they call monetarization of an election okubeera nga kalulu kateekebwamu ensimbi ki tetuganye ensimbi zibaawo naye okubeera nga kiri ku individual person nti Ruto ateekamu omusimbi nga kuba abasajja bali bagagga Raila Odinga n'ateekamu ogugwe tekiringa ate mu nsi ziri ez'ebweru mu nsi ziri ez'ebweru nga mu America candidate abeerawo naga nti katugenda kunoonya ssente mu bantu mu bitongole mu biki naye wekitukanga individual basis gwoteekamu ssente kikaluba kuba kujja kutuuka nga bwoba toli bilioneya oba toli trilioneya mu Kenya tosobola kwesimbawo kubanga tosobola kufinansinga ki kalulu ako era transformation katonda zebimu ku bibi byenalabye ebiri mu kalulu kaki ka Kenya singa banagenda maaso n'okuterezaamu ebintu ebyo nti n'omuntu ne waaba avuddeyo nga mukalangiini nga mu Masayi asobola okujja neyesimbawo ekirowoozo kino ekiwulirirwa kati bikyaliko biri nti ono mwana waffe sijjamu akalulu kubanga ono mukikuyu sijjamu akalulu kubanga oli mujaluwo awo Kenya ejja kusituka eti nti ne demokulasiya yeeyongere neyanzanyo neyazege musomesa kyemmanyi oyina bingi byo bingi era ekirungi ne bannange newankubadde baliko opposition babyogedde ekyo kinandikwagala mulule mu kusooka nti naye wawadde osobola okumbuulira ebirungi tebyabaddewo bano badde balimba bantu tebyabaddewo nga bwe nategeezezza abatuuliriza ffe twasooka mu ringi era bannakenya batuyigirako ebintu bingi kati mu mbeera eno tulina ebintu ensonga okusinga ziri bbiri n'obulalalala bungi naye ensonga ezisinga ziri bbiri esooka twatunuulira ensonga eyo eya handshake eya incumbent president Uhuru Kenyatta okuvaayo mu lwatu ye n'alaga site ku saidi ya Raila Odinga ekintu ekyo mu mbeera jjukira incumbent kirina engeri gye kijjayo abantu ne bagamba oba wayinza okubaawo embeera onaasinga olw'okuba incumbent ataddewo embeera eyo ekintu ekyo mu ndowooza yange tekyali kirungi president yandibadde yes abeerawo n'alonda naye nga ye akirina n'omuntu gwajja okulonda ng'amumanyi bulungi handshake president yali nnyo ne William Ruto omanyi otyo oba yamanya nti Ruto ono si mulungi si mutuufu no ekikulu si kumanya naye kyolaze ensi jjukira you are the head of state president Museveni bavayisi babadde nabo gw'olabye ng'akozeemu bw'ati amugjengawo lwaki kisinzira olusi kiba kya mirimu nga si kyakalulu naye kati kino kibadde kyakalulu nkuleetere yali atunuulidde entebe Gilbert bali baseka eyo information mu kutunulamu mu mbeera eyo kuba tulaba William Ruto vice president deputy yes deputy president then kati ate munne minister tayina kifo tayalina yes naye nga embeera eyo eya handshake eyo mutuufu mu ndowooza yange then ekyokubiri ennaku 7 nyingi kyobola Uganda ffe tulina level kwe tutambuliza ebintu byaffe 48 hours zimala kubanga buli lwowe ennaku 7 abantu that impatience abantu tebabitegeera ennaku 7 kyobola b'emikutu guno guleeta wabeerawo ate era omuteesa munnange nakyajjeeyo in fact it has been a very good point eya Kenya okubeera ndowooza bwe tuva wano driver wange agenda funayo kugundi tulabe engeri kibadde kirungi kyagize naye mu mbeera eyo amawanga bakyalinamu obumulumulu obw'amawanga kusikaŋŋana kuno kati laba ogenda kulagira constitution ekwennaku 7 anxiety y'abantu kyova olaba nti era tulinda nagambye nti tulinde ennaku 7 zikole ki kubanga constitution yabwe kyegamba naye tukiraba kinene asinze era aba asinze ate kati ennaku
tuli mu global world. Information je gaga esooka eno negenda ewono negenda kusaza negenda ewono. We are in a global world. Information ebe esobola okufunika within 48 hours. Tuba tusobola okubanga tutegedde president. Omukulu ono njagala abeere informed. Amanye nti constitution ya Kenya tegamba nti balangirire ebivudde mu kulonda ng'ennaku 7 ziyiseewo. Wabula ekireeta nti IBEC ebeera eyina up to 7 days. So kikola mu nnaku lumu oba bbiri depending on kati singa kankuwa ekyokulabirako singa ebadde landslide nti mwami Odinga wangudde amasaza gonna ne babalamu ng'ebye basuubira okuva amasaza gali amalala naye Ruto ne wabiwangula tebikyakyuka oba ne kiba vice versa bani wadde balangiridde dda naye ekireeta ekyo waliwo tightness naye omukulu wona simanyi ebintu tabitegeera butegeezi naye awabyawa olina okukimanya nti bali ku mutendera ogwa demokrasiya. Omuntu bamala okuba akalulu yeesiga butereevu agenda okukalangira nti byagenda olangirira byebyo era okusinzira akalulu akali e Kenya chance 9 ku buli 10 kagenda kuddibwamu envulundabibi kubanga oyina okulangirirwa kuba president e Kenya ng'owezezza ebitundu 5 mu kimu ku buli 10. Tugeze oyina obululu 10 bwe mulina okugabana oyina okubeera n'obululu 50 mukamu. Kakati okusinzira ku muwendo oba amaanyi ge batambulirako buli omu akulaga nti bali ku bitundu 49 n'obuwuzi obuyitamu 6 omulala alina 3 oba 4 omulala najja n'alinnya n'ayitawo bitundu 49 n'obuwuzi 6 omulala ng'alina 5. Kitegeeza nti chance 9 ku buli 10 akalulu ak'envunulabibya e Kenya kagenda labika naye nga owakakiiko k'ebyokulonda eyayita mu kugezesebwa nga basazizzaamu akalulu mu kisanja ekiwedde ayina oteekateeka abantu atya abantu bamale nabo bennyini okumanya nti akalulu mu butuufu kaganye bagenda olangirira akalulu ng'omuntu yamaze dde okukkiriza nti mu butuufu William Ruto bamukubye akalulu naye tebamukubidde ku muwendo beeguti oba Raila Odinga bamukubye akalulu naye bamukubidde ku muwendo beeguti bagenda olangirira akalulu ak'envulu n'ebibya ng'abantu tuddayo buzzi okunoonya akalulu kakati ensonga eyo yes naye nga tujja sigalira tugamba nti ebbanga eryo libadde ne anxiety y'abantu ezuukuka abantu babeera impatient newankubadde yes si ye limit zina kubeera nnaku naye era mu mbeera abagezi bangi lwaki balwawo Kenya baamala dde okuyita mu kigezo ekyo baalayiza Kibaki n'aleeta n'enjogera egamba nti oyita mu bwangu ng'alayiza Kibaki kantegeeze Uganda kakati buli lwoba kuba tukimanyi abagezi bangi ate abagezi babeera buli wamu tubalabira ano ku opposition balina engeri gye bateekateekawo embeera etategeerekeka naye nga oba oli awo fe twandibadde mu ndowooza yange naddala nandibadde ŋŋamba nti ebbanga eryo libadde ne newankubadde basobola okulangirira mu bwangu yes ng'ennaku teziweddeewo naye era babeera mu limiti nti waliwo bagamba after all they have to be 7 days kati awo wewajjira ate baagiza era kati bw'ogenda mu Kenya mpola mpola era mmanyi obwama mawanga ago ffe tusinze nadda temusinze olaba ku birabo ebyo banywera mu gundi ate ffe kati embeera eyo tusaba embeera ebeere stable. Ekirala waliwo bino ebiyitingana naddala ndowooza biva nnyo bateesa bannange bagezezaako kiyisawo naye nga bulimba. President Museveni talina kakwate konna ku kalulu ka Kenya ako tekiriyo era munnayuganda kino njogera okusinzira ku kituufu nkubuza ekibuuzo takiri singa owagira President Museveni n'omulaga nti omuwagira bwe wesimba wakuwagira no of course nga okubeera nti ye mukama waffe kimukakatako okubeera nti NRM bwembanga kubeera mba nesimbira mu NRM ebina ebirala bifu sibimanyi mbanzigira mu NRM kimukakatako okumpagira kubanga ye mukama wange nziremu kubuuza eso singa mpagira President Yoweri Kaguta Museveni eso nange nesimbawo ampagira
ate nga lwaki nedda kangeze sirina mwenare no kati bwoba toli mwenare ekyo kiwanvu kati nze njogera nti ndi mwana mwenare tukize ku mwana bwoba nga oli mu NRM of course akuwagira oba oli mu political party endala okukusalawo kuba kukubera naye Ruto twamulako ng'anoonyeza President Museveni akalulu so ndowooza tasobola muvaamu of course no tetujja gamba ze kyentegeeza Munnayuganda President waffe talina in any way connected to kalulu ka Kenya. Kalulu kagenda kutambula President tabirimu era bano ababuzaabuza abantu simanyi mmotoka simanyi balabye ebyo nabyo na palapase kujja abantu kumulamu so Munnayuganda bano beenoonyeza byabo tujja sigala tugamba nti Kenya ensi eyeetongodde era affairs zaayo ezikwasaganya era erina olukusa yetusaba tugendeyo nga bwe yasabye abaki Bannayuganda bagende balabe ne bagenda n'abazadde naye nga mu mbeera yonna yonna Munnayuganda tujja sigala tugamba katusabire Bannakenya akalulu bakayitemu bulungi kuba buli Munnakenya lwayita mu kalulu obulungi tuba tukifunamu olw'ensonga ebyamaguzi byaffe bisookera Kenya tunasobola naffe okufuna kalulu nga weetuli nga kalinga akali Kenya akalulu ka Uganda tusobola incumbent talimu tunakasobola akalulu ka Uganda kasinga Kenya era tujja funa ekisinga ku ekyo kyekisinga nga incumbent nga talimu no tetujja gamba nti incumbent kuba si buli dakika nti incumbent ajja kuba mwali waliwo ekijja okubanga taliimu kubanga structure ya NRM no 226 eyo tuba tujogerako president waffe waali era agenda kujja neyanzege abeno byayimu kuyibadde Kenya tutunuulira ebyo n'ebirala tujja kubanga tubireta wiki ejja nga tulaba ebiki byonna okufa wakati wano mu 226 Ruto Odinga obadde wagira nakati nkyawagira nze siwagirangako muntu ayina kakwati na NRM mpagira Raila Omolo Odinga obadde owagira ngasinawo kubeera gwe mbadde mpagira njagala kuinfominga mukulu ono Mwami Ruto y'omu yajja wano n'akola ddiiro ne Mwami Museveni n'atandika n'okuinvestinga wano mafuta ga Starbex gonna Bannayuganda anti Mwami Odinga bwajja yajja nga Mwami Museveni amaze okubaza nti Mwami Ruto tajja kuwangula kalulu era kindeeta okugamba nti nze mpagira Mwami Raila Odinga musomesa yellow of course tutunuulidde Ruto gwe tutunuulidde olw'ensonga nga NRM wagira Ruto tugambe tebalina gubawo olw'ensonga omusana weggule yellow man program ekomyawo paka wiki ejja tuwadde chance kusiibula abantu tukiriziganyiza kyamazima tukiriziganyiza nti yero abenaryo gwe bawagira era yensonga lwaki babadde bakoze n'enteekateeka okuyingiza abalonzi era abamu n'olwaliro bakwatira bannanga abatuwuliriza bano byabulimba endowooza yangu okuwagira Ruto Facebook ogwa media buli kaseera agagwawo getukuwa omukama Katonda akunkumire kaseera kuzira kyangamba jakingamba wiki ejja abane alimba Kabaka wange